waggulu kati onamutuusizaawo we yavuddeko nadde nyina balansi gwe nyina omuwa nadde nyina muwayo balansi wa 1000 nadde nkwata mu nsawo muwe balansi wa 1000 we yaŋŋambidde nti vaayo bakutema ngenda okukyuka bwe nti omusajja ejjambiya ejja ku nsingo yange kwe okubuukayo nenyini yaŋŋambye nti bakutema we yatulidde ku piki n'avuga bano abazze n'ejjambiya abadde bagenda okuntema n'abadusa n'agenda nabo awo we bakulese we bandese awo natandikidde enduulu sebo ati ababbi babano bazze n'ejjambiya bagala kuntema piki yabe ndi ne bagitwala saba kubuyambi atwali museno saba kubuyambi bwamwe babbi piki yabe ndi Katonda wange gwosobola okulaba ensonga zino Katonda Katonda weseno. Okay, ogamba otya mulungi atulaba kansuye nti oli bulungi bitambula bitya mu ggwanga wano tukwasaganya mpola mpola weewaawo emirimu gitambula mpola mpola kakati waliwo akatambi akatambudde eggulo ku mikutu naddala ogwa TikTok. Waliwo omwana mulenzi bamuyita Elif Media yapostinze video ng'eraga nti waliwo owa boda boda badde bakamubbako piki ng'ali awo ayimiridde tamanyi kiddako mu mbeera eyo yonna naye obubbi bwa piki bwe bweyongedde naddala ab'ebijambiya beeyongedde n'obumenyi bw'amateeka bweyongedde n'okwetula mu kibuga Kampala n'ebitundu eby'enjawulo bweyongedde. Kati wano wendi omukulu eyabadde mu katambi awo ng'akaaba ng'agamba piki yange bagitutte ndi naye wano agenda kuba atubulira akyali mazigo kuva jjo tanaba kuzikiza embeera tagitegeera. Jjukira piki abamu bavuga za bakama baabwe oluki bazijjayo ku looni. Omukulu njagala osooka okkakane then tube ku bye twogerako awo mpola mpola. Amanya gaffe taata? Amanya gange bampita Sharifu Mukama. Sebo Virawo Mukama viragaba mu Katoogo gy'obeera. Sebo waawo. Omulimu guno gwa boda boda ogutandika ddi? Omulimu guno gwa boda boda ngutandise mu guno omwaka guno. Sebo wava mulimu ki kutandika ogwa boda boda? Nava mu mulimu gwa kutunga ngatto. Oyingira mu kuvuga boda boda. Sebo ki kyakujja mu ngatto Salifu? Nga nfunye obuvunaanyizibwa ng'ate akasente kenzije mu ngatto nga katono. Mukyala wange azadde omwana atuuse mu saizi esoma ate ng'akasente tetulina akasente kaweerera mwana oyo. Nanzaalira n'owokubiri kati sawa yaleero ali myezi 2 kwe kufuna omugaggo yeyampa piki eyo gye babbye. Wali wavugako dda boda boda? Gwe gubadde gusoose okuvuga boda boda. Naye nga mbadde mmanyi okuvuga piki nga natandikira ku yawaka muzeeyi wange tukuza awaka ng'ayinawo piki. Muzeeyi wange gy'abeera ntenjeru akaalo bakayita ntanzi. Sebo weewaawo. Kakati ono omukyalo mufuna otya yakuwa piki ati omukyalo oyo musisinkana mama wange abeera ku ggaba bamuyita mukyala Nanfuka asula mu Katoogo akolera awo ggaba mu Nsegaanye toninyira afumba mmere. Kati nyina muganda wange era naye yali akolera boosi wange oyo gwe nkolera ye yantuusa ku boosi wange oyo okumpa piki kutandika omukolera. N'otandika okukola wadde ovuze ebbanga ki? Badde nakavugira piki mwaka guno gwennyini gwe natandika. Guno wakamala emyezi nga2 ku mwezi nga gumu n'ekitundu. Badde nsuubira nakagivugira emyezi giringa oba nga3 oba 4 bwegityo. Watandika nga guli gugwako mpukwa guno gwakatandika. Oyinza okuba oba ntandisemu ogwo nga guggwako ogwo omwaka nga guggwako. Oyinza okuba nga wentandikidde ebbanga si ddene nakatandika okuvuga boda. Wati bw'otandika okuvuga boda boda otandikira ku stage yawe? Stage yeggaba awo ku katimba. Awo ku stage yeggaba katimba wentandikidde awo naye nga nze badde sirina stage ndi Lubyanza. Sebo naye nga awo wensinziira ku stage yawo wensinziira n'Embyanza. Omulimu ogwakuleetedde okubbibwa piki
Gwakusanzeewa? Gwansanze soya ku Nomadi. Kusoya ku Nomadi omubbi we namusisinkanye nantwala Boston Kasaawe. Wawe natuse Kasaawe we nasisinkanye abalina ejjambiya. Oyo yennyini gwe navuze okutuusaawo ku Boston we banzibidde. Ye mwenyini ye yaŋŋambye nti vaayo bakutema. Ngenda okukyuka bwe nti ntunule mabega wange ng'omusajja agaludde ejjambiya agenda kuntema. Okubuukayo bwe nti okubuukayo okugwa wali eri. Ono yennyini yaŋŋambye nti no bakutema ye yavuze ababbi abaze n'ejjambiya n'abongerayo ne badduka ne bagenda. Kwe kutandika okukuba enduulu. Zabadde ssaawa nga mmeka? Zabadde mu nnyaawo n'eddakiika eziyitamu ez'ekiro. Ssebo ye yakugambye nti ntwala yakulinye ku bodaboda ntwala? Yaŋŋambye ntwala ku Boston Kasaawe. Ssebo n'omutuusaawo? Ye nemutuusaawo Kasaawe waggulu. Kati onamutuusizaawo we yavuddeko nadde nnyina balansi gwe nnyina omuwa nadde nnyina muwayo balansi wa 1,000. Nadde nkwata mu nsawo muwe balansi wa 1,000. We yaŋŋambidde nti vaayo bakutema. Ngenda okukyuka bwe nti omusajja ejjambiya ejja ku nsingo yange kwe kubuukayo. Okubuukayo n'ennyini yaŋŋambye nti bakutema. We yatulidde ku piki n'avuga bano abazze n'ejjambiya abadde bagenda okuntema n'abadusa n'agenda nabo. Awo we bakulese? We bandese awo natandikidde enduulu. Ssebo mu mbeera wonna obadde otuuka okupaakinga tewalabye nga waliwo abaliwo aba? Tewali yadde n'omuntu gwe nasanzeewo nga ntuuka okuyimirirawo. Era nabo bennyinnyini nze saabalabyeko nga ntuuka okuyimirira ono gwe navuze atuuka okuva ku piki. Sina gwe nalabye. Ye yennyini ye yaŋŋambye nti vaayo bakutema we nabalabidde. Awo wennyini bwe bagikolezezza piki teyazikidde. Ono gwe naleese ye yabadde mu maaso gaayo wano eno nga ngenda muwa balansi we ng'ayimiridde wano mu maaso gaayo ku mayembe wano. Nagamba vaako? Nagamba vaayo bakutema. Ngenda okukyuka bwe nti ng'agenda okuntema ali wano wennyini kwe kubuukayo. Kati we nabuuseeyo bwe nti okugibuukako piki ono yennyini gwe yaŋŋambye nti bakutema kwe kugibuukira n'avuga bano banne abadde bagenda okuntema n'abongerayo. Okutuusa ne gye buli kati tomanyi ntonaana? Okutuusa ne gye buli kati sinabategeera kigenda mu maaso. Tuse ku mugagga n'omugagga n'eryamusobedde. Piki tebadde yange badde ya mugagga. Omugagga agambye mugagga ye yakyazaako ayagala piki ye kyokka agenda kunsiba. Agenda kunsiba ye kyokka kyayagala ayagala piki ye. Ne bagamba nti oyo muvuzi ki akabadde mukobaane n'ababbi piki? Ntiro biwulira? Ntiro biwulira nedda ebya piki nakabiyingiramu sibimanyi. Kati embeera ki egenda kudda kuba omugagga ye bw'oyogeddeko naye agambye agala piki? Omugagga yeetaaga piki ye. Ye ssebo tewamunyonyodde embeera nga bwe yabadde? Nalabye omukubira essimu n'omugamba? Embeera nagimunyonyodde bulungi ekiro. Nti piki bagitutte? Wadde wakamugamba yagambye eki? Eŋŋambye enkomewo ewaka tubirabe enkeera tujja biraba enkya. Kati ogenzeyoko ku makya n'agamba ki? Ntuseyo ku makya naŋŋamba nti era kati budde bwakunoonyereza era piki era kati era kyekyo bukunoonyereza kuginoonya. Kati nga tusukutirire bulungi wano bwoti nga tuzze wano mazima embeera wakati wonna kati epiki yo bagitutte embeera etabuse mu kaseera kano bw'obadde olinawo ku kasente konna? Sinadde 10 sinaawo yadde nakana kange nkalese ewaka mama waako tayogera kasiru gwe nnyina mukazi tayogera. Wawasa kasiru? Nawasa kasiru tayogera. Era kana tulinaako okubiri kali mu myezi egi 2. Ate asooka? Era nabo mbaleseyo tebalina ndina kakulya nange sina kennakombyeko okuva ku makya okuva ejjo. Wasuze omanya piki? Kati abatulaba omukulu ono kuva lunaku lw'eggulo bwe bamututteko piki ne gye buli katagamba tanaba kuddako waka embeera yamutabuseeko tabitegeera mu mbeera eyo yonna
olugendo lwonna olw'okubanga wava mu kutunga enga wali otunga ngato lintunga ngato ojja oyingira eppiki so eringa engatto zikalubye ngato akasente nga nfunayo katono nfunayo ketulyako buli ate ng'omwana atuse mu sayizi esoma awezeza emyaka 3 kati abadde atansa okusoma era ali ku ssomero ali mu kisulo era ne ku ssomero bammanja sinnabakuwaayo sente zonna mama wange yeyakawaayo ekitundu ekyessomero anzaala yewaayoko ekitundu baagala emitwalo 6 naye yakwatayo emitwalo 3 n'agiba wakati ku ssomero bammanja emitwalo 3 mama wange yawe omwana nnyina omwe yakatandika okusoma kati gwe piki wano obadde okolera ebbanga lino lyona obadde tonakukwasa kasente era kemadde ngaakwasa kabadde katuyambako kuba twakazaala oyo omwana ali myezi 2 kati ono owokubiri katuyambyeko mu ddwaliro ne katuyambako ne mu mbeera yawaka yonna kuba mbadde ennyumba gyesulamu kati ya mitwalo 7 sula mu katoogo mitwalo 7 mbadde nakajja nva ewaka ewa maama wange okutuuka okutandika okupangisa ennyumba kati naye abeera mu bitundu ebyo abeera mu bitundu ebyo wadde wakava wa maamawo ebbanga lino obadde wa maamawo ebbanga lino mbadde wa maama naye nga akaseera kali emyaka giri wenzalidde omwana wange oli firstborn badde tweberera nze ne mukyala wange eyo sayidize eyo entenjeru ne mukyala wange eyo wa muzeeyi wange gyabeera eyo nga tulina wetubeera nga tulina mukyala yatuwa ennyumba gyetubeeramu gyembadde nga ntungira engatto wentuse Kampala era nawe nensooka nentunga engatto nenzitunga okumala kumpi ndowooza emyezi nga 3 awo muganda wange abadde avugira bosi wange oyo nayogera ne bosi wange nalyoka nfunira piki embeera kati ki ekiddako ndi mukutya bagenda kunsiba kyo ekiddako kyokka kyendalikiridde mu nsi eno n'omulimu guweddewo abaana ndi mu buzibu bw'amaanyi bwa bodaboda ebijambiya byeyongedde okuvuga ekiroko twala nti muba mu risking sawa zabadde mu 4 zadde sawa 4 ez'ekiro esebo totyamu mu bbanga lino lyonna mubadde muvuga bodaboda nonga budde bwe butinga bukambwemu badde sifunangako kwekengera kwonna badde sifunangako kikangabwa kyonna nga kyonna kyantuuseko ejjo esebo kati omukyalo mpozi ogambye ogenze n'omulabako bosi wange ntuuseeyo era ntuuseeyo n'owamawulire naye namulabako nayogerako yakusanzeewo nyini owamawulire yasanze nakava ku poliisi okola statement nga ndi mu luguudo wakati nfukamiddeawo ndi mukulajaniraawo nga binsobedde nga negyendaga ntyayo gyendaga ngamba atandikire wanga piki yabe ndi bagitutte mama namukubidde essimu budde obwo bwennyininyini nga bakatwala piki yabe ndi nemukubira essimu nagamba baba bagitutte piki yabe ndi vaayo komawo nemala nenkubira omugagga nemugamba bosi wange abasajja baze nejambiya gwenvuze mubbi wemutuusiza wagenda newafubutukayo wejambiya bafubutuse babiri ng'omwine ejambiya ono yenyinyini gwenvuze nangamba vaayo bagenda kutema ngenda okutunula emabega nga omusajja agenda kuntema kwekubuka ku piki okugwa ali eri ono yenyinyini angambye nti bagenda kutema yeyavuze ababbi n'abongerayo bosi wange nangamba kati vaayo nabadde nkyali awo n'abasirikale nebajja bafubutuseeyo nebajja nebagamba kiki nebagamba bafande ababbi banzibye bakutteeyo gyemuva abasirikale nebagamba bambi tetulina gwe tulabyeko tetulabye yadde ku piki gyetuveeyo kati obabba ababbi bavuzeko katono nebambuka saategedde nange mbudde obwo
Chukyosaba abatulaba mu kaseera kano abatulaba masaba buyambi mu nsi eno banyambeko kusasula piki y'omukazi kubanga bwana wange butooka mukali ku ssomero ka myaka 3 akalala ka myezi 2 sina nakyakubaliisa niradiroodi saawa ya leero amanja era simanyi wegenda tandikira agenda kubanga oba bukomi omugagga agenda piki yegenda mukomera sina wentandikira abatulaba munyambe abantu b'ensi munyambeko wambi mukusasula omugagga munyambeko ofune piki ambi omugagga tumudise piki ye nagefuna omulimu nsobola okubeera mu nsi nga nyina omulimu wakati sikyalina kiddako walobye mpuliddeko nti omugagga omukyalo oyo eno si epiki gye basoose okuba mugagga bamubbako dda piki nze nga sinaba kuyingira mu kampuni ye bamubbako dda piki ze naye ngaagamba mbu abazibba olukwendoza luli ku kitundu ekyo kyenyirinyiri ku kyalo Gaba kwe kuli ndooza abamupangira okumubbako piki z'omugagga si yesoose ndakola tutya simanyi munyambe mwemuwa munyamba abamawulire n'abantu b'ensi nabo banyambeko tulina kuwalabye mu feesi saabetegereza bebajambya saabetegereza obudde obwo nono enyinyini omubbi era naye newemba mulabe sobola mutegeera kuba saade simulowooza enfuga gye namuvuzeemu samwekengedde namuyadde edde okumwekengera ati no gye mutwala agenda kunziba oli ababbi ebisonga lwaki samwetegereza samutunudde ate mu maaso kati poliisi wagenze bagambye nagenzeeyo nenkola statement ne bampa ebbaluwa yaabwe gye nagenze naye ewananyini piki ewa bosi wange era nekamuwadde ku makya ga leero akapapula ako nangamba kati era kanako tekasobola tuyamba kano akapapula tekalina kyekasobola tuyamba kati oli awo ati ndi wano sibitegeera ndi mukutya ndienza omuntu asembayo obunaku mu nsi muno nze asembayo obunaku mu nsi muno kati omukyala ye wamugambye mukyala wange namugambye tayogera namugambye neyakubye endulu nakuba omulanga ngalaba obulamu buweddewo ngalabira ddala nga ensi eganye kikati sente ngambe kamilioni nga 6-7 upolisi abo abasirikale babuuziza omugagga piki erimu sente mmeka ogibalamu sente mmeka mugagga n'agamba piki yagibalamu obukadde 6 miliyoni 6 nenganze sinadde edde ekikomiwa piki bajaji zino new model enkola empya ezirina obutande emabega yabadde empya zirina obutande emabega zino enkola empya zino ezakafuluma zidde ekyali empya yesebo miliyoni 6 bana bazine jamia nga bagenda kuntemako yagigula mpya ng'agikukwasa oba wadde akajaji nkwase wali abadde agivuga ng'omulala kati adde akajaji nkwase emyezi ng'ebiri yeseho ng'ekyali mpya jambiya omu yabadde akutejambiya abadde nga bameka bona okutwalira awamu badde 3 bwe navuze okutuuka kwabo ababbi bo babaddewo 2 ababbi be nasisinkanyeeyo ng'omu yalina ejjambiya omulala talina ono gwe navuze eyatuusize kwabo ababbi ye yaŋŋambye vaayo bakutema ngenda okyuka bwenti ng'alina ejjambiya ali wano ku mugongo gwange ng'agenda kutema we nabuuseeyo jambiya ndowooza yakomyawo mu kuvuukayo
nange nabadde manya ntemye nerabiddeawo nga tatemye ngenda okudda wali ebbali piki teyazikidde ono yaŋŋambye nti vaba bakutema iwe yagibuukidde ne bano ne bagibuukira ne badduka ne bagenda ye mukaseera ako kenyini nesigala mu kifo nga ndiwonzeka netandika okkuba enduulu ababadde kasawe wansi we bajjidde abantu ne basembera ne bajja nga bangi esebo ne baŋŋamba kati ne baŋŋamba amagezi ge bampadde gakugenda ku poliisi kweripootinga mu budde obwo ye Katwe awo emmanga awo nakomyewo Katwe wansi awo nezija neripootinga kati omukyala famire kyekiddako mu kaseera kano kuba kati omulimu gwoddewo tewali kyakulya tewali ki kyekiddawo kiddako komera lyokka kazanyira kunsiba aganganyira kana kabyeze kakyali kato nakalala ka myaka 3 kali ku ssomero nawe ntandikira oyamiwa munyambe asobola okunyamba bamuzira kisa Katonda abantu beyatonda balina ekisa babimunsasire ekyantuuseko nate sikisuubira mu nsi eno nange nabadde nnoonyeza baana bange kawuko amafiina mundeeba simuwulira buwulizi simumanyi amafiina mundeeba amafiina ebulenga oba ondaba kusaba obuyambi amafiina ebulenga oba nnengera nasisinkanya ebizibu ekiro kyajjo nasisinkanya ababbi ne bapapiki y'omugagga newe oba nnengera kusaba onyambe bambi Katonda ajja kuddiza ebirungi mu nsi Katonda ajja kuddizaawo byonna byeweetaaga mu bulamu bwo saba ku buyambi nasisinkanya ebizibu mu nsi eno nasisinkanya ebizibu abantu abannengera abantu bensi saba kunnyambako mu bulamu bwange buno ensi omuntu asembayo okuba omunaku mu nsi eno sinako ennyina saba ku buyambi mu nsi eno nyina obwana bwange buto bwana buli bubiri akamu ka myezi 2 kalala ka myaka 3 buli akamyaka 3 kali ku ssomero sina nakasente sinabakuwayo sente zikuzimalayo ku ssomero sinaba nazimalayo mama wange yakamperayo ekitundu ku ssomero yakawayo emitwalo 3 ku ssomero basomesa bamanja emitwalo emirala 3 sinawe ntandikira kati ababbi babano bazendete Jamia bagala kuntema biki yabendi ne bagitwala saba ku buyambi bantu abali mu nsi eno saba ku buyambi bwammwe saba ku buyambi munyambe bambi wekiddako ngenda mukomera ndyekomera mu nsi eno ndyekomera sisibwangako nze sisibwangako ndyekomera saba obuyambi bwammwe Katonda w'ensajja jabadizaawo bambi ne wano n'abamawulire bankwata vidiyo basobodde okunyambako okunteeka ku vidiyo ensi ennengere bambi abamawulire basobodde okunteeka katambi ensi endabe ne wano bambi saba buyambi abantu ab'ensi eno banzibyeko piki ekiro kyajjo saawa nyeeza ekiro saawa nyeeza ekiro ababbi bazene Jamia nga bagala kuntema netya nembuka ku piki yabendi ne bagibba embeera mutegweri
talina kiddako mu kaseera kano kaakati abatulaba bannange mu mbeera eno yonna babbi piki yabendi aye Katonda wange gwosobola okulaba ensonga zino gwosobola okulaba ensonga zino Katonda aye Katonda weseno yamba Katonda osobola okulaba enseno osobola okulaba emirimu nseno Katonda osobola okulaba ababbi abanzibye weyatonda abaana abanzibye weyatonda abaana ababbi piki y'omugagga bami saasira Katonda wange banyagange bampita Sherifu Mukama banyagange bampita Sherifu Mukama tuli wakati mu kisiibo embeera etabuse amisaba kuyambya abantu b'ensi n'abandaba kakati bannaye embeera bwetyo bweri tetuyira bigambo bingi mu kaseera kano bye tuyinza bongerako naye njagala katono nnyo nja kuba nkuzanyirako ku katambi k'omukyalo oyo ng'atulaga embeera pikipiki ze zebakabba nene ebadde yakumeka mu kaseera ako tubadde ne musajja mukulu munamawulire wa Elf Media wali ku TikTok yaleesa amawulire gano abantu muzanyisa amawulire naye amawulire gatambulira ku buli mukutu gwonna naddala ku digital bwe tuba tuli ku digital ku TikTok omukulu Elf Media era mugende ku account ye okumanya ebisingawo era ensonga yazikwasaganyiza bulungi nnyo namukoonyeeko awo nemubuuza embeera nga bweri era abaagala otuukirira omwami ono njabbawo enamba ya Elf Media mumunoonyeeko Silvia Autoparts nga abadde ankubirako oba ngamba ziri ensonga ziri endala kakati Elf Media enamba yene sembyayo 97 enamba ya Elf Media eyatulaze omukulu ono 0752 16 45 97 abamwetaaga abanabakwetaaze bajja kuira omukulu oyo bakutuukeko sibe kiri enamba yiyo 0752 16 45 97 Muyambe ubereko chemunkolera Mugagale kusiba mugagawachi wa mudize bishi bami tufuna mukisa wa mudize bishi abana babye bishi abendi mama wange mukazi munaku afuma vumbi mmere bambi mama wange naye mukazi munaku talina kalina nekitange naye musajja munaku ne talina kalina esaawa zino abatulaba ababbi ono bayinza okuba balaba bino bitukola ababbi bannange byemukola yonna byetabbo ababbi kyemukola mu nsi eno mbagaliza kufa mu nsi eno buli mubbi yenna yenna waali ng'omanya oli mubbi mu nsi eno weetaaga okufa buli mubbi yenna yenna ng'omanya oli mubbi weetaaga kufa buli mubbi yenna ng'omanya oli mubbi weetaaga ofe mu nsi ya Katonda buli muntu mubi ng'oli muntu mubi mu nsi ya Katonda weetaaga okivemu. Ensonga bwezo ziri tujja kuba tulondoola ensonga bwe zinaba zitambudde okumanya omukulu ono embeera gy'alimu mu kaseera kano bingi nnyo bituyitamu naye abaana babasobodde okuba nga bamuyamba n'enamba yange eri awo ku screen osobola okunkubirako notuba nga tumunoonyaako omukulu ono enamba yange eri awo ku screen esembya 72 ojja kubonoonyaako tube nga tubayamukko mu mbeera eyo yonna bingi nnyo kati kati nze bwe tunaba tulabye tujja kulondoola embeera nga bwe naabe ekinaba kizeeko kunoonyaako so kale embeera bwetyo bweri tova akati nga sinaba kuva wano by the way njambalekerayo akatambi k'omukyalo ono ng'atulaga pikipiki ze bakamubbako mu mbeera eno yonna bakatwala pikipiki meka nene ebadde yakumeka yali yagigula ddi mu kaseera kano tova ku Celebrity Track nze bannaye nga bwe mwalabye akatambi akatambula mu buvubuka bamubbyeko ekiro ekyakeesezza olwaleero nkedde munoonyaako abantu bansabye munoonyeeko ne balina engeri gye bagenda omuyambamu
ngudde ku nannyini piki gye baatutte njagadde ayogereko eri gye muli mukakase nti piki dda kituufu ebadde ye naye amaziga gaali mu bannaye bannayuganda abantu bali mu maziga mangi ge tutasobola tegeera abadde aganyina ottula mu kamera olwa piki ezaakamubbibwako ezisukka mu 10 Zoera mwana wange wa kati mami university. yogera amanya go otubuulire mulimu ki gw'okola tulabe engeri gye tuyinza obbayambamu. Mulimu gwenkola ntunda wano Kabaala nanfumbawo n'emmere. Yogerako nnyo. Tunda Kabaala nenfumba n'emmere naye nga piki zino zonna ziba zibabba. Zizze ziweerera omwana wange ali ku university Sawasi. Era simanyi kiddako. Piki obadde osigaza piki emu? Badde nsigazaawo piki emu. Zino zonna kati kugattako na zino zibadde zembadde ngenda n'okulaga. Zino baazibba then negattako n'ezo zibatutte ennaku. Ogenda bakatwala piki mmeka? Almost kati ndi mu piki kati wengattako zino ennya. Ku 8 ziizo. Era naye abazinoonyeza ne baziraba. Zino piki ndowooza the least motorcycles. Okutandikira mu UFT piki ezo zonna nga muziraba. Ate nga zezizesomesa siina maama siina taata. So bannaye gwe wenna nga osobola okuyamba ku mukyalo ono n'ono wa booda bali mu buzibu obutagambika osobola okuvaayo n'ogamba waayo katubasondere piki eno eyabbiddwayo kaleddewo ewerere omwana omukyala ali eno musanze eno wansi mu ggeto z'eneggaba ali eno mu ggeto z'eneggaba so bw'oba oli engo osobola okukwata ku mukyalo. Mwana wange ali ku university bagenda namu